Bo bya Minisita Sam Mayanja bwe yalagidde Ssaabalabirizi okumenya ekkanisa eya St. Luke mu Kirangira mu disitulikiti ey'e Mukono biringa ebitandise okuviirako abatuuze okutwalira amateeka mu ngalo. Kaakati abantu ab'ettima balumbye famire egambibwa okuwaayo ettaka lino okuli ekkanisa eno ne bagikolako effujjo omubadde n'okuteekera emmotoka 2 omuliro. Olunaku olw'eggulo abantu abatannamanyika balumbye amaka g'omugenzi Dick Banoba agambibwa okuwa obulabirizi bw'e Mukono ettaka okutudde ekkanisa eya St. Luke Kirangira mu disitulikiti ey'e Mukono ne bakola effujjo ku bintu by'omu maka omwo omwabadde okuteekera emmotoka 2 omuliro okwabadde n'ey'ekika ekya benzi saako okutta n'okubba enkoko n'embuzi ebibadde birundibwa. Bawamba ekifo ne bagobawo ababaddewo abaana bagenze okulaba nga balaba omuliro bano bakoleeza mmotoka. Amaka gano nga mu kiseera kino gabeeramu nnamwandu Ruth Banoba n'abakozi kitegerekese nti gali kuyiika z'ettaka nnyingi nga lino kwe baasala libaawa obulabirizi nga kati beewuunya batandise okulikaayanira. Abakozi ku faamu eno nga bakulembeddwamu Eric Sebunya balomboza effujjo eribakoleddwako. Bwe batuuse muno ne bamenya ne bayingira kuba ne bayingira enkoko nga nnyingi nga zirimu ne batandika kukola ki kuzikubisa bitiiyo. Embeera yo gye tulimu yo yakutya tusaba bukuumi bweyongere buyibwe mu bungi. Kitegerekese nti effujjo ery'ekika kino abantu balikola beesigama ku bigambo ebyayogerwa Minisita Sam Mayanja bwe yagenda mu kitundu kino n'azza ku ttaka omukadde Rose Namwanje aweza egy'obukulu 8 ng'onaalumiriza nti omugenzi yamubba ettaka n'aliwa ekkanisa eyamugobaganya. Njagala mugalu yennyini ajje amenyewo ekkanisa ye. Ku Lwokuna Minisita bwe yakyali eri mu Kirangira n'agamba ab'ebibanja ye yayogera bw'ati statement ndowooza era mwonna mwaziwulira. Kati ne kubaako omukyalo omu n'akireyininga nti yalina ekibanja kye wano n'ajja ne ttiimu nene nnyo ku Friday morning ne batandika okusenda. Namwandu bano bannyonnyodde engeri gye bazze bagugulanamu n'omukazi ono nga bagenda ne mu kkooti ne bamuwangulirayo era ebiwandiiko byonna weebiri. Tulina ne kooti ruling ne kooti order yamugoba nti talina kintu wano kibaze trespass. Ategeezezza n'ensonga ez'okubononera ebintu bwe bazizzizaayo mu woofiisi ya Minisita Mayanja eyategeezezza ng'abantu bamufuna obubi. Kubanga ettaka eryo eririko kyaki nalyo lyali lyaffe ne tuli wa kyaki nga tekuli muntu yenna. Mu kifo kino era waliwo ettaka eryasendeddwa Greda nga bazimbyewo n'amalaalo abakozi ku faamu eno gye bagamba nti tegaliimu wadde eggumba ly'omufu nga ga kifere. Tewali muntu n'omu yalifuna baba ono si bijja tewali ebigira kiribirere. Naye ago amalaalo tegaliwo bazimbye buzimbi ttomusitondu. Namwandu alumirizza nti abaleeta Minisita Mayanja mu kitundu kino baamuwabya nga bwe yalagira abantu okudda mu bibanja byabwe ly'effujjo eritandise nga baagala akomewo ku kyalo Kirangira atereze bye yatandika. Tebaddeyo obukoko obuto bonna ne babutta, wabaddewo enkulu ne bayoolako ze basobola, mubaddemu amagi zibiika. Embeera eno yawaliriza akakiiko okuva mu maka ag'obwa pulezidenti akalwanyisa obukenuzi n'obulyake okuyingira mu nsonga zino era ne bakwata Namukadde Namwanje Rose Minisita gwe yazza ku ttaka saako ne bakanyama 11 ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ento e Mukono Rachel Nakyazze olunaku olw'eggulo era ono yabasindise ku alimanda mu kkomera e Kawuga okutuuka nga 6 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno okudda mu kkooti batandike okuwera ennemba n'emisango. Omuntu w'emyaka 80 tosobola kubanga osiletinga kuva ku poliisi Mukono n'omutwalawa n'omuzunza until ng'agenze mu kkooti. Ndowooza we tulina okukwatamu ng'eggwanga. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.